الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أتنزو الله تبارك وتعالى تمسى السبيل من يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومبكى قوات الأميرة وكقبيل من القرآن يعني أبا مقبيل الدي agenda kuba aganyuddwa mu buwangazi bwe inaana amawukanako agenda kuba awangalidde bwereere idhan mbakubiriza nga nange neekubiriza okugobera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama oluwabula umma eno luyerera umma eno tudde tunne beyawangaala nabo bawangaala batya ebigabo byasibira umma eno bingi tetuyinza bimalayo anaaba byekutteko ali mbaddu abawangudde nga ina anaaba byawukanyeeko fala yalumanna tonenyanga omuntu yenna okujjako nenyanga mwoyo gwo ngozze mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga khaabu wa khasiru waswala ofiiriddwa toganyuddwa kaaba maziga nga anna lahu dhikra nga toyina kyokyazza gwokaaba gwokomba abange tugobeera omubaka mufunze waliwo mwannyinaffe wano ayina embeera enzibuzibu gyenjagala tuggyemu ekyokuyiga agamba nti yafuna omusajja amwogereza omusajja ono bw'amwogereza nga ayagala kumuwasa bw'agenda nayogerako n'abeewaabwe tayagala abaleetera omusajja agenda okumuwasa taata we n'amubuuza nti omusajja oyo wa ggwanga ki n'abaako eggwanga lyeyamugamba taata we n'asooka n'asirika n'abuuza ekibuuzo ekyokubiri omusajja oyo akola mulimu ki namugamba nti omulimu gw'omusajja oyo driver wa ssomero ayina essomero naye nga avuga baana taata we teyabuuza kibuuzo kyakusatu n'asinzira ku bibuuzo bino bibiri agamba nti taata n'aŋŋamba siyinza kukkiriza musajja wa kika tukireke erinnya ly'ekika taata n'amugaana olw'ekika naga ekyokubiri omusajja oyo ndaba akyali mukendeevu mu byenfuna siyinza kumukkiriza okuwasa tayinza kumpa bintu byempulira byenjagala omuntu gwenjagala akutwale omuwala ono yagamba y'omusajja amwagala omuvubuka ono amwogereza yamusiima naye agamba taata wange ye yamuŋŋaana nti tiyaalaba tali wase kubeera nga yampasa olw'emigaso gy'anoonya mu musajja anantwala yamugaana olw'ekika kye n'amugaana n'olw'essente ze oba olw'omulimu gw'akola ng'alaba omulimu gwa wansi ye tayagala mu baana be kufumbirwa basajja ba wansi naye yagamba mwagala era agamba omusajja mu kulaba okwanga okw'okungulu ndaba ayina eddiini naye mukendeevu mu byenfuna yeebuuza kyakoze akoze atya embeera bwetyo bwefaanana mu umma wakati w'abazadde n'abaana baabwe n'abaagala okuwasa abaana baabwe abooluganda abakkiriza tubeere baddu beegendereza nnyo naddala abazadde ibaada ey'okufumbiza abaana ibaada eyo tuddiŋŋanya ekigambo ekyo n'abalimu bannaffe abalala nti ibaada eyo eringanga bw'olaba esswala eringanga bw'olaba hijja ibaada y'obufumbo nikaaha kubeera kusinza Allah ibaada ejjudde okuyambagana Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an atulamira n'atugamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan
abange muyambagane abakkiriza mu mbeera yonna gye mulabye erimu okutya Allah. Muyambagane mu kyonna kye mulabye nga kirimu okutya Allah, mukigguse mutya Allah, mufunemu okutya Allah. Empeera y'okutya Allah mugenda gisanga mu maaso ga Allah. N'atugamba nti wala ta'awanu ala al-ithmi wal-'udwan, era temuyambagananga mu bwonoonefu ne mu kulumbagananga. Aya eyo n'endala ezigifaanana zikoonera ddala ku mbeera efaanana bw'eti. Omwana ono omuwala gy'alimu ne bazadde be n'omuvubuka ono ayagala okuwasa omuwala oyo. Bakadde baffe ab'ebitiibwa, bamaama baffe ne bataata, muteekeddwa okumanya ebiseera ebisinga abazadde bafuna entegeera nti okuba omuvubuka ono agenda okuwasa muwala waabwe nti bamuyambye, naye nga wallahi omuvubuka ono aba abayambye. Bw'ofunanga omuvubuka yenna nga muwala wo tamwenzeeko, nga azze officially ayagala kuwasa muwala wo, saayo obwongo bwali badde buzuukufu nnyo. Omuvubuka ono n'omuyambako oba ne muyambagana butya bwe muggusizza ibaada eyo efaanana bw'etyo. Bameka ababbi abawala ewaabwe ng'ali naye mu bwenzi. Omuzadde muwala wakanya muwuliza, tamanyi musajja yamuwasa, tamanyi gy'ali, naye ng'awuliza muwulize. Yamutwala n'amwendako n'amutwalira ddala. Bameka abawala nga tayina oba nga tagambye muzadde we, ng'omuwala ono bw'atutte omutawaana n'agamba bazadde be. Omuwala ne yeefumbiza n'ava ewaka ng'alinga alina w'alaze, bagenda okuddamu munoonya nga tolina woogenda mmujja. Adda wayiseewo myaka ng'azze n'abaana. Omwana ono atutte omutawaana n'akonfrontinga bazadde be, ababuulire ku mbeera ennungi, ababuulire ku mbeera eyeetaaga omuyambako. Abadde yeetaaga guidance okuva mu bazadde, wulira amawulire gajjeeyo. Omwana ono mumusuubira kukola ki? Singa anaaba akaluubiriziddwa, wansaliddewo bagamba nti afumbirwe, afunye okugezesebwa mu buwangaazi bwe, tayagala kwenda, tayagala kunyiiza Allah, gy'aliddukidde okufuna obutebenkevu, okufuna embeera emuyambako, okuggusa embeera eno egenda okumutebenkeza. Wulira amawulire gajjeeyo. Abazadde abange tuteekeddwa okukimanya, abange ibaada y'obufumbo eno ibaada yakuyambagana. Omuvubuka ono nga bwe mumuyambye ne mumuwa muwala wammwe, wallahi abayambye okujja okuwasa muwala wammwe. Abazadde bameka abatubidde n'abaana baabwe ng'amagama g'emashariki n'emagharib nga talabayo yadda wadde agezaako, wadde alinganga ayagala okwogendeza muwala we. Naye abazadde bangi afuna opportunity mulenzi azze okuwasa officially, azze okuwasa muwala we, tomuganye lwa ddiini, tomuganye lwa butaba na mpisa, kuba obusiraamu kye butulagira. Ye Nabbi yagamba nti omusajja yenna w'abajjira ng'ayagala kuwasa muwala wammwe ne mumusiimako eddiini ye n'empisa, Nabbi yagamba nti omuvubuka oyo mumufumbize muwala wammwe. Taata yanoonyezza kika. Tetulinayo obujulizi bwonna ne bubeera bufu, ne bubeera bunafu, tewaliwo kwawukana kw'abamanyi kutuziyiza kuwasa muntu gwe muddira naye oba gwe mufaanaganya naye ekika. Gwe mufaanaganya naye ekika. Baatuula abakulu b'amasiga n'ab'ebika, bakabaka b'amadiini ag'ebika, ne basiyiza, ne basawo ne baziyiza bbosa ne nabbosa, ne baziyiza kalungi ne nakalule, n'abaziyiza nti kiri haramu okuwasa ow'ekika kyo. Abange tuddeyo tusome mu Qur'an mu surati Nisa, Allah tabaraka wa ta'ala yajja alambika bulungi nnyo bakyala ki abali haramu gy'oli okuwasa, bakyala ki abatakukkiriza kuwasa, bakyala ki omusajja omukyala ono rada bambi ki omukyala ono batateekeddwa kufumbirwa. In opposite nga bwe kyajja mu aya kiddayo ku kinyume kya musajja. Ne Allah yajja alambika omukyala bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati,
n'aleeta emiteeko gy'abakyala abo bootateekeddwa kubeera ng'owasa temuliimu wa kikaakyo eyo ntegeera y'abo bonna abaanywa ku kyombo ky'okwagala ebika byabwe ne kibeerabiza eddiini ne kibeerabiza ebirage bya Allah tabaraka wa ta'ala. Omuddu ono akedde ku makya afunye omusajja ayagala okumuwasa, taata agaanye okubeera ng'omwana ono awasibwa lwakuba nti omusajja gwaleese ekikata kyagala. Obusiraamu butugamba ddiini na mpisa. Taata tagaanye muvubuka ono nti lwakuba talina mpisa, wabula amugaanye lwakuba nti mukendeevu mu ssente. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an omuddu yenna ayagala okuwasa, omuddu yenna afumbiddwa, abange ng'abaana bano olufumbiro lwe bafumbirwa oba okuwasa omuvubuka ono lwawasa, wallahi ng'ekigendererwa kye ayagala kukuuma ddiini ye, ayagala kutaasa ddiini ye. Allah yagamba nti iyakunu fuqara, omuddu ono nga mwavu, enfuna yaabwe entono. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba yughnihimullahu min fadlihi, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ajjabba gaggawaza, ajjabbawa abaddu bano Allah yeeyama Allah. Omuddu yenna ayagala okuwasa oba omuwala yenna asazeewo okufumbirwa, wallahi ng'ekigendererwa kukuuma ddiini yo. Omuddu tayagala kwenda, omuddu tayagala kubuka nsalosalo za Allah, omuddu tayagala kunyiiza Allah, n'asalawo afumbirwe, n'asalawo awase, ng'ekigendererwa kukuuma ddiini. Naye ng'omuntu oyo fuqara, tayina ssente, mwavu. Allah tabaraka wa ta'ala ala al-arshi istawa, yeeyama Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyul hamid, omugagga al-mughni, agaggawaza, nga wa ilayhi khaza'inu samawati wal ard, ayina amawanika g'ensi eno n'ag'eggulu. Alladhi yabsutu rizqa liman yashaa wa yuqbidu, oyo Allah subhanahu wa ta'ala ayanjululiza riziki gw'aba ayagadde, agaggawaza n'akendeezaamu mwoyo gw'aba ayagadde mu byenfuna. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba nti yughnihimullahu min fadlihi, Allah subhanahu wa ta'ala abantu bano agenda bbawa ku bibengera bye. Yagamba Allah nti agenda bamalira. Bwe yali awunzika aya eyo n'agamba nti wallahu sami'un alimun, Allah muyitirivu wa kuwulira, Allah muyitirivu wa kuwulira. Abange bamusabe oba tumusabe. Alimun, era mukenkufu wa kumanya mbeera y'abaddu be gye balimu. Abooluganda abakkiriza, abazadde, tubeere abaddu abeesimbu eri abantu abazze okuwasa abaana bammwe. Abaddu mubeere abeesimbu eri abaana be mufumbiza abawala. Munoonyeze omusajja ayina eddiini. Abange teriiyo muwendo gwa ssente gutebenkeza bufumbo, teriiyo muwendo gwa ssente gutebenkeza bufumbo, teriiyo kika kya bulungi bwanju kitebenkeza bufumbo, teriiyo bunene na bulungi bwa mmotoka na bwabbeeyi bwayo kitebenkeza bufumbo. Abange kitegenkeza obufumbo ensonga eri egi, wallahi ddiini. Singa zaali ssente, bakazi b'abagagga mwali balabye mu mawulire nga muka omugagga ayina ennyumba asula munyonyo, ennyumba erina jacuzzi, erina swimming pool, emmotoka baaziteerawo ne butenti mwe zisula, ayina emmotoka ziryawo yeerowoozamu bwerowooza eriwa gy'agenda okuvuga. Ne bukeera ku makya, wallahi ng'omukyalo ono bamukubye mu mawulire ng'amwendako, owa bodaboda anaabadde atwalangayo ettooke. Abange eddiini. Omusanga omukazi w'omugagga nga bamukutte abadde amwendako, kano kashamba boy akalongoosa compound. Abange eddiini. Abooluganda abakkiriza, ddiini. Noonya omuvubuka agenda okuwasa muwala wo ng'omusiimyeko ddiini. Tutunye embeera z'abaddu abalongoofu abaasooka, oba kale nga tetunnagende, kale tusookeeyo. Omusajja gwe bayita Sa'id ibn Musayyib, Sa'id omusajja mu basajja abasalafu abaasooka abaategeera Allah, abaagoberera omubaka Muhammad sallama.
Sa'id ibn Musayyib emu ku bitendo bye yali ayina omusajja omu yamuwandiikako n'agamba nti yamala emyaka 4 nga takbiratul ihram takbira ene eggulawo esswala yamala emyaka 4 nga takbira emusanga ku layini emyaka 4 nga temuyitangako esswala 5 mu lunaku nga takbiratul ihram takbira eggulawo esswala ey'emizizo nga takbira eyo temuyitangako okumala emyaka 4 bwakasanga mmeka mu buwangaazi bwo njagadde kitendo kya musajja oyo tugende ku kyembadde njagala ayina haraka ye gye yasomesangamu eddiini baga nti yalina abayizi abali wakati w'ekikumi n'115 naye mu bayizi mwalimu babayita abawadaa omu ku bayizi be abaali abalungi dumu n'amubulako ebbanga nga takyamulaba mu kusoma wayitawo akabanga nga katambudde abawadaa n'akomawo mu haraka gy'asome wa sheekhe we amubuuza nti aina kunta ya abawadaa obaddewa n'amugamba nti maata zawji washagaltu mukazi wange mukyala wange yafa naye mbadde mu kutawaana eyo mu kumuziika mu kutereeza bino na bino kukungubaga naye sheekhe nkomyewo nsome sheekha Sa'id ibn Musayyib rahimahullah rahmatan wasi'a sheekhe abuuza omuyizi ono amugamba nti abawadaa lwaki tewatugambye ne tujja ne tukulambulako ne tujja ne tukuziikirako lwaki tewatugamba ne tujja ng'olina embeera efaanana bwetyo abawadaa n'asirika ne boogera ebigambo bingi Sa'id ibn Musayyib rahimahullah abuuza abawadaa n'amugamba nti abawadaa olinayo ensonga yonna oluvannyuma lw'ensonga eyo amakulu kyamubuuza nti enteekateeka ze ez'okufuna omukyala omulala ziyimiridde zitya olinayo omukyala yenna omulala ow'okuwasa abawadaa agamba Sa'id ibn Musayyib n'amugamba nti sheekh man alladhi yuzawijuni ani ayinza okumpa omukyala ow'okuwasa nga walamu amliku sirina kyensigazza okuggyako dirham 3,000 nsigazza dirham 3,000 sheekhe n'amugamba subhanallah sheekhe yeewuunya n'amugamba nti 3,000 omuddu ng'alina 3,000 tayinza kufuna mukyala gwawasa tayinza kufuna mukyala gwawasa 3,000 omuvubuka ono addamu abuuza abawadaa amugamba nti sheekhe man alladhi yuzawijuni gwolaba ani ayinza okumpa sente ayinza okumpa omukyala ku bwavu bwange buno bwendiko naye ng'omuyizi bino ayogera bino nga baharul ilm nyanja ya irimu yasena ku seekawe ono gwanyumye naye amubuuza ku nsonga yakuwasa omuvubuka abuuza sheekhe nti sheekhe ani ayinza okumpa muwala we sheekhe n'amugamba nti ana enze teyamujuliza nti gende waagundi yamugamba nti ana noonyayo seeka nga mubayizi be basomesa amanyi mulimu omwetaavu ayina obwetaavu bw'okuwasa ng'asobola omumuwa muwala we hatta wallahi buno obulwadde bw'okunoonya ebyobugagga mu kufumbiza abaana abawala bulidde n'abawalimu ajibu wallahi kyewuunyisa bulidde n'abawalimu ng'omuwalimu takyafaayo ani atutte wabula kigero kya ssente omuvubuka ono kyazze nakyo naye nga mu bayizi basomesa akakasa mulimu omuyizi omulungi naye kennyini amumanyi temulungi lwakuba yamusomesa amanyi talina ssente tayinza mumuwa muwala we tuli abasajja abatusooka Sa'id agamba abawadaa ti muwala wange ngenda mumukuwa ate nno ngenda mumukuwa naye ngenda mumukuwa ogenda kukozesa dirhamu 2,000 olukumi njagala mu lusigaze kwe mugenda okutandikira obulamu naye tuli omuzadde afaanana bw'atyo noonyayo omuzadde afaanana bw'atyo nga wetulowooza ku baana ab'ensangi zino nga bw'aba afumbiza muwala we ayagala dayiningi ayagala firiji ayagala ente nga 3 kiraalo kiramba ayagala simanya entebe y'olugalaamirizo ayagala certificate ya Buganda ate ya 5 tayagala zino zimitwala 2 ku simayo batomuwadde ekitiibwa ayagala ebibbo babimeka ayagala la ilaha illallah tunuulira umma bwefaanana wallahi tunuulira umma eno nabbi giyalera ng'oluleera lwagireze oba lwerera basahaba nga leero umma eno bwetisi bwefaanana dina abaddu twayawukana wallahi shattaana njawulo nnene nnyo wakati waffe ne basahaba enfumbiza gye bafumbizaamu abaana baabwe
empasa gye bawasizangamu abaana baabwe abalenzi. Abawadaa Sheikh amugamba nti nze ngenda kuwa muwala wange. Abawadaa ku kika ky'omuwala ono kye yali ebitendo bye baali bamumanyiiko. Omuwala ono yali nnyanja yayirimu naye eryawo. Omuwala ono nga yasinga obulungi mu kiseera ekyo oba baali bawangaalira. Muwala wa Sheikh asinga okubeera omututumufu nga wansi yonna. Abawadaa musajja la hawla lahu wala quwwa, yenna talina bwali ali awo bwatyo, naye nga Sheikh amuga nti ngenda kuwa muwala wange. Abawadaa n'asirika n'alowooza omwali mwasaaga, ne boogeramu awo ne bamala ne baawukana. Abawadaa agamba nti akwata ekkubo agenda ewuwe. Lunaku lwakuna muvubuka yali atamassaka ku sunna z'omubaka azinyweza, asiibye olunaku olwokuna. Agamba nti mba ndi mu kayumba kange ndi mu kutegeka futaani nzijeyo omugaati, ekigaati kyange kiri awo capati ne supu wange ow'entende. Baddiranga entende ne baziteeka mu mazzi nga bazisookinga mu mazzi ne baba ne bazijjamu, ng'amazzi gano agavaamu abaddu abaali nga abaavu yalinga supu waabwe. Abawadaa agamba nti ntetenkanya futaali wange, ntetenkanya ekigaati kyange kino, ngenda kulya kusiibulukuka, ngenda okulya omuntu akonkona. Ne mugamba waayi ani oyo ali ku mulyango ani? Namugamba nti nze ana Said. Namugamba nti Said man? Said ki? Namugamba nti nze Said ibn Musayyib. Nagamba subhanallah, Sheikh ki ekikutambuliza n'ojja eno? Nze ndi muyizi wo, waali mpise ne nzija wooli. Namugamba nti laqad raja'tu fi qalami. Namugamba nti Abawadaa nzize okukyusamukko mu kigambo kyange. Luli yali amusuubiza busuubizo muwa muwala we. Namugamba nti Abawadaa ekindeese nzize ne muwala wange wuno muleese, nze n'abasajja bano basatu babeere abajulizi. Muwala wange oyo amahale gonna g'ogenda omuwa nkakasa ajja gasiima. Ndabye nga bw'ona amala ekiro kyo nga aziban ng'oli wekka, Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okunvunaana gw'okumalaako ekiro ng'oli wekka, ng'ate nina obusobozi obukumalira ekyetaago kyo, amakulu ekyokubeera n'omukyala akubeesabeesa gw'osula naye nkyusiza mu bigambo byange ekindeese. Muwala wange muleese leero mukuwe ekyo kiggwe, bano abasajja bajulire muwala wange wuuyo. Neka yaggwera ku mulyango. Ono omuzadde aganye okufumbiza muwala we, ye anoonya musajja ayina ssente. Aganye okufumbiza muwala we, ayina ekika ky'omusajja ky'ayagala, nti wa kika ky'Abaganda, wa kika ky'Abasoga, wa kika ky'Abanobbi, wa kika ky'aba buli omu ebika by'alowoozaamu. Abaddu tukyali ku ndowooza eya Kabariya, tulowooleza mu bika. Ng'endowooza eyo ntegeera ya jahiliya. Afa hukuma al-jahiliyati yabghun, abange mwagala kulamusa jahiliya, mwagala kulamula ng'abaali batategeera Allah bwe baalamula. Abange tubeere abaddu abasiraamu. Abawadaa Said ibn Musayyib amuleetera muwala we, amugamba nti Abawadaa, muwala wange wuuyo mukuwadde. Muwala wange wuuyo mukuwadde, bano abasajja abajulize, amahale gonna g'olina g'oba omuwa. Abawadaa yagamba nti nasiriike naye nga sikikkiriza. Muwala wa Sheikh Kabir, muwala wa Sheikh Said ibn Musayyib ibnatu Said, ng'omuwala ono yaktubaha al-umara wal-wuzara, nga abaddu abagagga bamwogereza ku mulembe ogwo. Abaana b'abakabaka omulembe ogwo baali baagala kuwasa muwala oyo, naye nga omuwala ono yabagaana. Tebalina ddiini, ye tatunulidde balangira na busente bw'abakabaka bw'abakitaabwe. Omuwala ono yayogerezebwako baminisita, yayogerezebwako abatambula ne kabaka, yayogerezebwako abasajja ab'ebbeeyi ku mulembe ogwo. Wallahi nga yarudduhum, omuwala ono nga abagaana. Said Musayyib bamusaba lumu, era awo wennyini omuwala oyo ebyafa bigamba nti waliwo kabaka omwe yamukwata n'amusiba, naye ng'ekimusibya lwakubanga muwala we agaanye okukkiriza mutabani wa kabaka. Said n'amusiba ebbanga lyebamusiba ne bamala ne bamuta, naye era ng'agaanye okuwaayo muwala we. Limaada? Lwaki? Yuridu laha, omuwala ono amwagaza muntu ayina ddiini na mpisa. Amwagaza muntu ayina ddiini na mpisa. Tulina omuvubuka gwamuwa n'embeera gy'alimu ne byagenda okusiibulukukirako. Said Musayyib amugamba nti Abawadaa, fegwaffe guwadde, ffe tugenze, mukyala wuuyo. Ne bakwata ekkubo ne bagenda. Abawadaa
omuwala ono ayingira mu nju amuyingiza mu nju abawadaa ku ssonyiiro yali awulira ategeka emigaati gyagimalirizawo amugamba nti munnaye wojjidde mbadde nkyategeka futaali ono ngenda kusiibulukuka naye nsaba kansooke nsibuke tugenda kunyumyamu omuwala awulira ekigambo kyegamba abawadaa yamugamba nti abawadaa munnange nange nasiibye la ilaha illa allah amugamba nti munnange nange nasiibye omuwala yasiibye sunna tuli abazadde era bawala baabwe be basabirako ebintu nga naali fatiha mu Qur'an tamanyi weeri nga ne bamubuuza obuuza nti banaaba batya nga ovudde mu haid takimanyi naye nga taata we ebyo byonna obwongo tebibusika nti muwala wange kino mu ddiini takimanyi kino takimanyi kino takimanyi naye obwongo butunuulidde migaso gyagenda mujja mu kufumbira oba bumulumye nnyo ye obwongo bumulaga nti obugagga agenda bufuna mu kufumbiza muwala we abange tubeere n'abaddu abalina entegeera ennamu omwana ono ibaada eno nga bwe tugambye abange ibaada yakuyambagana ey'okufumbiza n'okuwasa kuyambagana wakati w'omulenzi n'omuwala abawadaa Saidi Musayyib amuwa muwala we okubutawanvu ennyo kyafaayo ekyo bawangaala abawadaa ng'agenda nadda eri omugole n'agenda ku muzikiti n'asala nadda naye wayitawo akabanga nga takyatuula nnyo tannaba kuddamu kutuula nnyo mu ddarasa za sheekh dumu akwata obutabo bwe obudhakkira akwata obutabo bwabusitudde agenda okusoma omuwala amubuuza nti abawadaa ila aina olagawa namugamba nti ngenda wa sheekh italabul ilm ngenda kunoonya kumanya ngenda wa sheekh kusoma ndudde okugenda okusoma okuva ba nikah yaffe weyaggwa namugamba nti ejlis abawadaa wetuulye tulabe kwalite y'omuwala ono n'obuzito bwe omuwala agamba abawadaa nti abawadaa wetuulire tuula wansi totawaana tomenyeka namugamba nti kullu ilmu Said erimu ya Saidi yonna gy'ayina kullahu indi yonna erimu ya Saidi endi wano endi mu mutwe la ilaha illa allah la ilaha illa allah omuwala agamba abawadaa nti abawadaa tuula wansi tuula wano tomenyeka nagenda kusoma erimu ya taata yonna gy'asomesa mu muzikiti yonna endi wano endi mu mutwe temuyina kimugenda kusoma mu muzikiti okujjako nga nakikwata taata ekinsomesa nakikwata dda mu mutwe tuli omuwala ono obuzito bwe nenga bataata we gye yamugaba n'omusajja gwe yamugabira nga biki byatunuulidde ono mwannyinaffe taata we agaanye okumufumbiza ayagala omusajja ow'ekika bwekiti ayagala omusajja alina ssente bweziti ayagala omusajja alina kye yeekoleddewo osulawa omwana wange ogenda mumuliisa ki omwana wange ogenda kituufu bibuuza naye waaba tabiina ekikkakatako mu busiraamu kubeera ng'oyamba ku muvubuka ono gwe atajjukira aya Allah tabaraka wa taala gye yagamba mu surati Nuur yagamba nti wala tukrimu fatayatikum Allah yagamba temuwalirizanga abazaana bammwe amanyi bagaziya aya eyo ne bagituusiza ddala ku baana ab'obuwala abazadde balina yagamba nti temuwalirizanga abaana bammwe amakulu bateerawo embeera y'obbakaluubiriza mu kubafumbiza bano abazaana mu mbeera y'okubata tudde ku sayidi eno ey'okufumbiza gye tuliko embeera yonna gy'oteekawo ekaluubiriza okubeera nga muwalawo awasibwa naye ng'okikola omuddu ono ng'anoonyaamu kubeera ng'afuna litabitagu arada alhayaati dduniya ng'anoonya kufuna byansi gwe muwalawo omunoonyaamu byattunzi omwana ono buli wanaagwa mu bwenzi obusiraamu bukuvunaana olina omugabo ku bwenzi obwanaaba aguddemu Said ibn Musayyib awaayo muwala we alina ebitende ebifaanana bwe bityo agamba nti erimu yonna abawadaa gy'ogenda okusoma ku taata yonna ngiyina n'atuula ewali omukyalo ono gwe yawasa ekkula n'amusomako leero noonyayo muzadde alina omwana afaanana bw'atyo ng'ayinza okuvaamu hadithi nga ntuufu oba asobola okuvaamu aya ya Allah nga ntuufu ekifaafaayo ekyo mu bufunze tukiyigamu bingi kuba kisembedde tekiri nnyo eri ku mbaka Muhammad sallama etwayirowoozezza nti ebyo biri wala oyo yali nnabbi naye Said Musayyib wayitawo akabanga omuvubuka ono agamba omuwala nti naye kaŋŋende ndabe ne ku taata ludde omulabako abawadaa akwata ekkuba agenda masjid sezaala we waasomeseza sezaala we sheekh
wasomeseza naye agamba nti falamma tarani taata bwe yandaba bw'ati fatabassam n'asmailinga naye walam yukallimni teyogera nange lwakuba yali asomesa. Darasa bwe yaggwa taata amaze okusomesa n'amuyita n'amugamba nti abawadaa muli muti eyo n'abagenyi bo omugole agamba ki ate onaayogeramu ne mutabani we onaalabira ddala mutabani we kubeera yamuzaalire kkula aba afuuse mwana we. Bwe boogeramu ne boogeramu n'amugamba nti taata ffe tuli ku mbeera esinga okubeera ennungi ndi bulungi nnyo 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 emirembe nnina mingi era omwana alhamdulillah mwana si mubi. Ne boogera bamala okwogera mu bufunze bwe yali amuta tugyewo ekyokuyiga kana akaddako. Said ibn Musayyib n'akwata mu kkanzu ye n'ajjamu omutwalo gwa dirham n'ajjamu omutwalo oba bitegeera bati n'ajjamu omutwalo gwa dirham n'aguwa omusajja n'amugamba nti abawadaa sente zino mugenda mugira mulya kwezo ne mwana munno obulamu bwawe butambula insha Allah nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abateremu baraka omutwalo ogwo mugende mugulyeko. Noonya Sezaala afaanana bw'atyo noonya Nyazaala afaanana bw'atyo. Abooluganda abakkiriza abazadde mubeere beegendereza nnyo buli wossaawo embeera yonna ekaluubiriza omuvubuka ono mu kuwasa muwala wo kyobola we kigwa ku muvubuka atalina ddiini bw'atuuka okkuba omuwala ono mu bufumbo abeera n'ekiruyi kiri eky'omukaluubiriza agenda okulaba gwaleese akola manyanga shaitaani ng'emuwangulirawo amukuba ajjukira kukaluubiriza kuli kwe baamukaluubiriza ng'awasa amukuba mutta amukuba mumenya amukuba enkuba etali nsiraamu kubanga yafuna obukalubo mu kumufuna ate naye mu kuwangaala naye wano agenda okuwangaala nga nalaba byakola byongera mukaluubiriza bulamu. Ekyo bannange tuleme kubeera bayambi ba shaitaani eri baganda baffe abaagala okuwasa ne bannyinaffe abaagala okufumbirwa tuleme kuyamba ku shaitaani. Shaitaani ye balaganyisa ya'idukum al-faqr. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti abazadde atulabula Allah abazadde abafumbirwa abawasa baganda bange mwenna baseeka yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti shaitaani gye mulaba ebalaganyisa bwavu yo buli bw'otuna bw'oti mu kwagala okuwasa muwala wo ekulaga nti oyo mwavu talina kyagenda kukuwa nekulaga nti oli mwavu oli mwetaavu wakufuna mu kufumbiza muwala wono. Ate wa ya'murukum bil fahsha nemayiza ng'ebalaze byaboonoone ebakubiriza kujeemera Allah ebakubiriza kwenda. Omuwala n'agaana okufumbirwa anoonya musajja alina kalina anoonya musajja avuga benz anoonya omusajja nakyeyekodde n'ebirala. Shaitaani nemulaganyisa obwavu teyinza kukulaga kifaananyi kya ddiini kuba emanyi boona atunulayo ogenda kuluŋŋama. Kati abawadaa ne Said Musayyib obulamu bw'abana abasajja ababiri oba ekyafaayo kino kirimu ekyokuyiga kingi nnyo kinene eri mannyinaffe ono ne bazadde be. Abazadde muyambeeko muyanguyirize abaddu abazze okuwasa abaana bammwe abange ibaada eno ey'okufumbiza kubeera kuyambagana wakati wa sayiri zombi. Omuvubuka ono ajja okuwasa muwala wo obeera omuyambye kuba bangi abagenza okwogereza nga buli wagenza okwogereza tasaana bw'oba okkiriza wase muwala wo obeera omuyambye era naye abeera akuyambye tuyambagane ku ibaada eno abange tugitwale nga bwolaba ibaada endala zonna. Said ibn Musayyib aba ayawukana ne abawadaa amuwa omutwala amugamba nti genda mugira mulya kwogo n'amugamba naye wa irra'aita abawadaa ogenda naye kino kikulu wa irra'aita ma la yu'jibuk bw'olaba ng'embeera yonna mu muwala wange ono etakusanyusa muwala wange bwakunyiiza yamugamba nti fal asa mukubemukko ku kibooko. La ilaha illallah tuli omuwala gwe bagamba okukubamu ku kibooko gw'olaba omuwala ono ayinza okubaako n'embeera yonna emukubya kibooko afuutukamu aya ne hadith obulamu bwe bwonna ddarasa taata we yamuleera olulala omwana afuumiddwa nga bikira abawadaa gwasoose okuba naye olaba ayinza okubeeramu amakulu abamanyi kye batugirawo mu kenenula kye batugiramu nti amugjamu nti tomutiitiibye nnyo nti lwakuba alim n'akujooga n'osirika tubeera musajja ssekibotte ate kino okukuba kwe yali ayogerako nga si kukuba kuno okw'okumenya okw'okuyuza wabula yali amugamba nti bawangaale naye mu mbeera etalimu kujeemera Allah tabaraka wa taala. Omuvunizaamu wali avunula ekigambo ekyo yagamba nti wano abawadaa taata we yali amusibira nti abange temubeera mu mbeera nnyo eggandalo ne mujeemera Allah mu bufumbo bwammwe muwangaale
nga muli strict ku mateeka ga Allah nga muli banywevu ku mateeka ga Allah temujemera Allah oba omukyalo ono takuleetera okujemera ani Allahu tabaraka wa ta'ala. Abuluganda abakkiriza tulongoose abange tuddeyo tulongoose ibaada y'obufumbo tuddeyo tulongoose ibaada y'okufumbiza n'okuwasa. Allah subhanahu wa ta'ala yeeyamye yagamba nti abantu abafaanana bwe bati Allah agenda bagaggawaza bw'abanga Allah yalaganyisizza olina mukwano gwo yakulaganyisa n'okakasa nti agenda kutuukiriza wano. Allah subhanahu wa ta'ala yeeyamye agambye nti omuntu yenna ayagala okufumbiza muwala we nga kutaasa ddiini ye, omuvubuka yenna ayagala okuwasa ng'oyagala kutaasa ddiini yo, omuwala ayagala okufumbirwa ng'oyagala kutaasa ddiini yo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti yakunu fuqara n'owanabeera nga tebalina ssente n'owanabeera nga baavu Allah yagamba nti nja bagaggawaza nja bbaawo ku birungi byange nawunzika ayo ng'akakasiza ddala mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala sami'un alimun. Allah mukenkufu wa kulya muyitirivu wa kulya ate Allah muyitirivu wa kumanya mbeera y'abaddu be abafumbiddwa gye balimu abawasizza gye balimu. Abange twegendereze tulongoose ibaada eno Allah subhanahu wa ta'ala jagiteekamu baraka. bwe tunaakola ng'enkola y'abayahudi bo batunulira bungi bwa bintu, abanaswala batunulira bantu, Peter atunulidde bintu osanga ne Abdullah atunulidde bintu, osanga Susan atunulira bintu osanga ne Jariya atunulidde bintu. Abange tubeere n'entegeera ennamu. Ddayo olabe ekyafaayo kya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam adduka agende Madian bagamba nti Shuaib amufumbiza omu ku bawalabe nga mpeera gye yamuwa ey'okubeera nga amunywesereze. Ekyafaayo tukimanyi bulungi, saagala gaziwa nnyo ka audio kano kugejja, naye amufumbiza olwadda amuwa muwala we. bw'amuwa muwala we ekyafaayo ekyo gye kiggweera atuuka obbata nga Shuaib ono tatunuulidde. Musa ono agenda kusuza muwala we agenda kuwangaala naye kyeyakakasa nti omusajja ono wa ddiini akakasa ddala alina okuwanga omuwala ono agenda muwangaaza obulamu obujjuddemu okutya Allah, agenda mufunira wansula nga waliwo okutya Allah, agenda mufunira ebyokulya nga byonna byetoolodde kutya Allah, agenda muwambaza olwambaza nga lujjudde kutya Allah, n'embeera yonna gy'agenda mukuleetingira nga yonna ejjuddemu kutya Allah. Ne bwe kityo Musa alayhi salatu wassalam awo naye ebyokuyiga biri awo. Fatuma bwe tunaddaawo ate bingi nnyo ebiri awo, budde bugenze. Obusha Buluganda abakkiriza abange tulongoose abazadde yassir muyanguyirize omoro zawaaji embeera y'okufumbiza abaana bammwe, embeera y'okuwasa abaana bammwe. Abange mwanguyirize abazze okuwasa abaana bammwe temubakaluubiriza. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuteekamu baraka. Buli omuvubuka ono embeera lw'enaatereera ne muwala we agenda kutereera ajja kufuna essanyu mu bufumbo, naye buli wanaakaluubirizwa mu bufumbo gy'ali ne muwala we agenda kukaluubirizibwa. Naye ekyo tomukaluubiriza ate n'abavubuka naffe tuleme kubeera bakopi nnyo, bakwanguyiriza ate leka kutwala buntuntu butategerekeka. Famire gye tugenda okuwasa tuziteekemu value tuba tuzibalemu value. Gy'owasa teekayo embeera yonna gujjoba olaba ng'esaana. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba otubeera tuwasa oba mu mbeera y'okufumbiza yagamba nti liyunfiqu dhu sa'ati min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah. Omuddu wabeera awasa yagamba nti beeranga owaayo buli omu aweeyo okusinziira ku busobozi bwe. Allah gwe yawanga mufuna mpola era naye okuwaayo okubwe tetuyinza kwenkana ffenna mu kubeera nga tuwasa oba nga abaddu abafumbirwa bannyinaffe abazaana. N'agamba nti Allah gwe yawa ng'era afuna nnyo era naye aweeyo okusinziira ku busobozi bwe. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Allah subhanahu wa ta'ala takaka mwoyo kukola oba kuwaayo kwekyo kye gutasobola okuggyako kwekyo Allah kye yagusobozesa. Saye Allah n'amayinza ng'akola endagaano wakati w'abaddu buli omu olufumbirwa lwafumbiddwa oba ono oluwasa omuvubuka olwasala wasizza okusinziira ku nfuna ye ku kigero ky'okufuna kwe. Allah n'agamba nti sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra. Bonna abafumbiddwa ng'enfuna ntono naye ng'ataasa ddiini, bonna abawasizza ng'enfuna ntono naye nga ayagala kukuuma ddiini ye tayagala kwenda. Abawala abazadde owulira otya nti omuvubuka ayinze ku muwala we n'adduka wagaana omufumbiza olinda mugagga mugenda okukeera ku makya ng'embeera emutuuseeko nga si nnungi nga naye kwennyini owulire kunakuwaza. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra. Oluvannyuma lw'obukalubo oba olw'obuzito
bano abafumbo lwe bafunye mu zino initial stages tezira kwanguwa naye yagamba nti oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'obukalubo ajja kubeera ng'ateekawo obwangu abange twanguyirize tetukaluubiriza omuvubuka yenna ng'omusiimye eddiini ye n'empisa abange kubeere kuyambagana mbakwatireko mu bayambe n'omuvubuka naye kennyini abeere wavunaanyizibwa abavubuka bangi tebatukaluubiriza mu kuwasa abaana b'abandi naye ate tumaliriza ate abaana b'abandi tetubamalamu value tubawayiza mbeera yabba tyoboola okwanguyiza kwe bakwanguyiza ate n'okikosa mu mbeera yakukakkanya kubonyaabonya mwana w'abandi Allah yagamba nti waashiruhunna bilma'ruf abaana b'abandi mu mbeera muwangaala nabo muwangaale nabo mu mbeera esinga okubeera ennungi lya nga naye alidde yambala nga naye ayambadde muyise bulungi kuba naawe ojja kuzaala abaana abawala nabo nga bw'oyagala abayise bulungi mu bufumbo n'omwana ono gwe bakuwadde obeera omuyise obulungi nabo kityo abazadde mbadde nzirayo ku mbeera ya mwannyinaffe nga byali badde bingi naye bannange tulongoose wa illa umme eno ekyasanga akaseera akazibu muwala wajja kusanga akaseera akazibu gy'ali omuvubuka ono ajja kuseera ng'akaseera akazibu mu buwaŋŋaazi bwe kasatu n'agaana oba kasatu n'abeera nga tetubanguyiriza mbeera yakuwasa ne bannyinaffe embeera y'okubeera nga bafumbirwa umma ejja kusigala ng'eri mitawaana kaabamaziga n'abazadde mu mbeera efaanana bwetyo subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu